Kamafe baziba b'emikwano mbalamusizza mwenna abantu ba Dimu TV musibye mutya b'emikwano mwebale kubeerako mwebale kwagala enjiri yaffe y'amazima era nga tugenda mu maaso n'ekigambo kyaffe eky'olwaliro nga amanya mpitibwa omusumba Lucy Mubiru okuva Glorious Church of Christ esumbya Bishop Isaac Kituuka ni Maprosituka. Haleluya. Kitange tata nkwebaza oli Katonda mwesigo oli Katonda w'amaanyi. Tukwebaza olunaku lwali n'ekigambo ekigenda okubuulirwa omwoyo mutukuvu kifukeeko amafuta Mukama kitukole bulungi kitusumule ate tutegeera amazima mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabye amiina. Haleluya. Kati mukwano gwange ngenda kuzaamu amaanyi tiyagala okwagala Katonda ate si ekyo kyokka tukkirize tusomesebwe tuyige. Tukkirize tuyige omanye okuyiga kuyamba nnyo kusinga dwogenda ne bakusabirako nejjo n'okomawo naluli n'oddayo n'obeera obulokole bwe buto tebunyuma bunyuma otegedde amazima. Bayibuli tugamba nti bw'otegeera amazima galitufuula ab'eddembe. Haleluya. Kyobola nti abantu bagenze mu busamize, abantu mulokole ogulu kuli eno mbasamize, okulala kuli eno annabbi wa bulimba, ate wajjako eno mu kyaki, eno mu kyaki ojjayo kusabira busabizi bannayesiba ebitebikolebwa. Katonda ayagala oyigire ddala naawe osobole okwesimbira omuyembe mu luggya lwo oba munda mu ggwe nga ggwe weekubirako ate si kulyako wekka ng'okubirako n'abalala. Okubikkiriza Yesu n'okola okwagala kwe kwennyini mu bulamu bwo kirungi oyiga amakubo ge ogatambuliremu kubanga Yesu yennyini takuli wala ali mu ffe ffennyini. Katonda yatwagala n'atweyawulira n'atuwa ekisaffe abakkiriza Yesu. Haleluya. Ne tubeerako ak'enjawulo tuliko akabonero ak'omwoyo omutukuvu. Kati Yesu bw'abeera ng'ali mu ggwe kubanga teri atamulina n'ab'ensi naye ate ffe bwe tumwewa naye atwewa. Kati osaba ate n'osobola okwesabira. Naye lwaki tukkirize tukakkane musabisi beerayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Zino ezisomesebwa olw'eggulo walokoka ate oyagala kujja kuyigirizibwa beerako mu saavisi. Beerako baba bagambye okusomesa beerako kikkirize oba obimanyi oba tobimanyi omwoyo mutukuvu atuyamba omwoyo mutukuvu atuyigiriza byonna kubanga lwaki ojja kuba owonya ebizibu bingi nga bufo n'otamanyiza omusuma asabiraako kati naawe oba okimanyi kubanga ekigambo kya Katonda tuba tukirina. Weewayo twaleka akaseera soma Bayibuli kubanga ne Yesu yennyini abantu teyabasabiranga busabizi teyabakolangako byamagero byokka ogenda kukiraba yabasomesanga bwe yamalanga okubasomesa n'ababuulira enjiri ate n'abasabira ne basumululwa. Kati naawe okisobola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ojja kunyumira obulokole nga naawe okutte ku mwana wo omusabira ne balirwana abo ne bagamba gundi wano bw'ati n'ogenda n'omusabira. Yesu omulina ali mu ggwe amaanyi ga Katonda we gali mu ggwe ekikubulako kukkiriza kuba buli otakkiriza tekijja kuvaayo kino kye wafuna. Haleluya. Katusomeko wano olabe nti ne Yesu mu butuufu abantu yabasomesanga ate n'abasabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Ndowooza oyinza okuba ng'ontegedde tugenda kusomako mu kitabo kya Matayo ssuula ya 4 otegeera amazima kubanga amazima gano gatuyamba ate n'ebintu ebyandikuwangudde n'odda mu kaaba bababbyeko ssente mugenda bannabbi obulima ne babba ku ssente n'ova eno ate bodde eno mbasamize ate bova n'ojjawo musumba munnange biganye musumba tebinnagaana tewali musumba talina maanyi. Ekyo nkiddamu teri nze nali naakalokoka mu butuufu nga naakalokoka nasabiranga abantu ne bawona nga tebansomesezza kwekitegeeza bwe tulokoka wabeerawo ekisa ekitubeerako naye singa ogenze mu maaso n'okkiriza n'otuula mu maaso mu buweereza awo wooli mu kanisa Bible college n'obeerayo Bible study bakusomeza mu olw'eggulu services ezibeerayo za Bible study n'oyiga ate katwebaza Mukama batandika n'otusomeseza ddala byennyini kaakati ne mu matendekero oba oyagadde n'obeerayo n'ogenda n'oyiga ebyawandiikibwa ate naawe n'oddayo n'osoma Bayibuli eno gisome guleyo olulimi lwo yogera saba mu lulimi lw'otegeera mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Guleyo olulimi lwo oba yalunyankole oba yalunyolo gye ziri munnaye nange nali simanyi zonna gye ziri okisome mu kintu ky'otegeera. Gwokimanyi nti waliwo amadiini agamu nga bakuwambira mu ddiini oyigayo byokka bino bwe biti bigambo bitono bakusomesa bisomese ne bagamba ekigambo kikomyawo. Ekigambo kya Mukama tekikoma kiri mu ggwe okirina mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kati katusome wano 23 owulire bw'agamba Yesu n'abuna Galiraaya yonna
tuli mu Matayo 4:23. Yesu n'abuna Galiraaya yonna ng'abayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe. N'abuna Galiraaya yonna ng'abayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe nga ne babagamba bannange wano ku Victoria waliyo service ye 11 mujje, waliyo service ye ssaawa mujje, baba babayigiriza. Era bwe bakuyigiriza omwo mujje ekyawandikibwa ne kinywera ku mutima gwo. Nogamba Setaani bwannumba wano ngenda kulwana bwe nti okiraba kubanga kibabayigirizaako mu ssaawa eyo naŋŋamba n'abakinumbye malogo banjigiriza amalogo, kyaba kyannumbye mu kusonyiwa nja kukyogera mu kusonyiwa, baba kiŋŋambye mu kwagala nja kukyogera mu kwagala, ng'ekyawandiikibwa okirina ly'ejjinja eryo likuba Setaani. Ekigambo kya Katonda amaanyi, ekigambo kya Katonda kye kituyamba mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Neegonobona ogamba Setaani genda, Setaani genda, Setaani genda, Setaani agendebwa taliiko kimukuba. Haleluya. Ab'emikwano twagala okusomesebwa, twagala tukakkaneko mu saavisi ezimu, kakkana awaka vaayo va ku TV. Obusobozi bw'oba obulina mukwano jangu oyiga okusoma, jangu bakusomese, beera mu saavisi tuzibeeramu era tubeeramu okuwonyezebwa n'okuyigirizibwa. Era nga wano Yesu bw'abagambye wano tinaabuna Galiraaya yonna ng'abasomesa, Mukama waffe yeebazibwe, ng'abayigiriza. Bwe yamala okubayigiriza nno katugende owulire kyagamba mu makuŋŋaaniro gaabwe, era ng'abuulira n'enjiri, ate nga bw'ababuulira enjiri ey'obwakabaka, ate era ng'awonya n'endwadde zonna n'obunafu bwonna mu bantu. Mukama waffe yeebazibwe. Saavisi ezo erumu byonna bibeeramu. Waliwo eya Bible study eyo oyinza okubeeramu naye ng'ate owonyezebwa. N'abeegazi bayingirawo abo ne batandika olwabwe era owonyezebwa. Buli woyingirawo obeerawo okuwonyezebwa. Tolinda ya healing service yokka. Enzino saavisi ezo zibeerawo zisoboka, naye ate si kyalumu, tojja kuyigira lunaku lumu. Kati bagamba mwiki ati oba mukuŋŋaanawo ennaku nga 3, jangu saba. Tolinda lwa Sande lwokka. Abantu abasinga mujja n'obeerako lwa Sande, olindayo bakulaguleko, olindayo bogere ekyamagero ekikufaako, obuulira ayogere ekizibu ekikuluma, bassebo ne bannyabo bonna si bwe kiri. Buli muntu alireko amafuta agage. Wano akuyamba buyambi bw'amanya sikirina n'agamba kandeteyo oli ayina obunnabbi. Kyovola nti bawanyisa, era ekkanisa ewanyisa eba nnungi. N'aleetayo omugenyi w'obunnabbi n'akulalagula. Olwo ne bwakulagula omala mwaka tojja mu kyaki. Abalungi twagale Katonda, tuli naye kkiriza oyige naawe weesimbire omuyembe munda mu ggwe ng'ate okubirako abalala. Nze kinsanyusa nnyo neiba wange ng'abadde enemy nendaba ng'ali waliwo asaasaabagira mu luggya lwe ne mugaa ssebo nze tusabeko naye ne musabira naawona ate anaddayo kuloga tajja kuddayo. Mukama waffe yeebazibwe. Ne mu famire zammwe walokoka gwe okozeeyo ki? Okozeeyo ki? Kati gwe ambasada wa famire eyo. Kati bino bwe binajjulamu ggwe, ekigambo kyako ne kijjulamu ggwe, n'okitegeera, n'oyiga entalo mu ngeri gye tuzirwanamu si mu kulwana na bikonde, mu nsi ey'omwoyo, n'omanya wano ekintu ky'oddego linnumbye, nina kwogera kyawandiikibwa ki, wano kizze wano, nina kukola ntya. Kati bagamba munnange omulwadde gundi bamututte egindi, ogenda n'amaanyi. Lwaki bakukyawa dda ngobaga mulwadde aluwa tyali wano ng'omuteekako emikono ng'omusabira mu linnya lya Yesu, kubanga amaanyi ga Katonda gali mu ggwe. Katonda oli wamu naye, byonna amafuta ga Katonda gali mu ggwe. Ng'osaba ogenda okulaba ate munne Katonda yeegulumiza nnyo eri abo abadde bakunyooma. Ogenda kulaba ng'awonye. Kabagamba naye ayina Yesu. Nze olunaku lwali lumu nali mukyala musiraamu ne gye nafumbira baali basiraamu. Kati baali bankyawa nnyo eri gye bazaala omwami wange. Naye olunaku lwalimu waliwo mutabani wange baasomanga n'omwana wa mulamu wange kuviira ddala mu pulayimale, naye yagwa n'amenyeka ng'asiimula ennyumba y'ewaabwe omulenzi oyo. Ne bamujjanjaba ne balowooza nti biwonye, balina abantu gye baabatwalanga eyo abeeta abayunzi. Komba omwana omukono teguwonye era eggumba teryakwata. Kati abazeeko ewange awaka, kati abasituka bw'ati mu ntebe ng'omuntu bw'osimba omukono yimuke n'aleekaana ne mugamba abba obadde ki?
nanga mama omukono tegwawona nekwata omwana nemusabira omukono gwawonerawo ku ssaawa eyo naye yagenda simanyi nti awonye era teyambuulira nti awonye. Kati wiiki eyaddako ne bagenda eyo mu kyalo balinayo amaduwa gaabwe kati bagenda okukima amazzi ku luzzi lwabwe. Abe naye nakwata ebidomola naye tasobola kukwata mputakima amazzi. Bagenda okulaba kukima amazzi ebidomola bisituza maanyi namugamba abe bulijjo weekozaakoza toyagala kukola mirimu. N'agamba maama Mubiru yansabira. Maama Mubiru mulokole ddala yansabira nawonyezebwa jjajja mulabe. Bannange omukazi n'agamba nange bw'aba yakusabira n'owona nange amagulu gano anaamala kujja nansabira. Tugulumisa Yesu bannange, tukkirize tusomesebwe tuyige abantu bawone abantu bategere Kristo. Mulimu ebintu byetajja kumala kubuulira abantu kulokoka. Omukyala tannakyogera tannakiyisa Mukama yalina amagulu nga gamulumamu katonotono. Kati yeesabidde mbu naye nja kumala genda musabire amagulu ge gawonere ddala. Bannange geeyongera bweyongeza nagenda okuwulira nti bamututte Namirembe. Buno obujulizi bujja kuyamba. Bamutwala Namirembe amagulu nga yeebaka asula akaaba. Kati omwami nga najja naŋŋamba ate nga bali tebaagala mbasabire bali tebaagala njogere ku kigambo Yesu. N'agamba mama ne bamuleesa amagulu gamuluma era yakiŋŋamba kubanga nga yali agala ngire musabire. Nemugamba nja kugendayo kati yeetaaga Saara. Nengenda nensaba ku olwo olunaku enkya bamusiibula. Banne twagale Katonda. Katonda yatuwa obusobozi, Katonda yatuwa ekisa, n'atuwa omwana we Yesu Kristo, ate n'atuwa n'ekisa ekyokukola nga ye bwe yakolanga oba okukola okwagala kwe, n'atuwa Omwoyo Omutukuvu, n'atuwa amaanyi ag'obwa Katonda. Kati tulina kukkiriza nakukkiriza kigambo kye kinywezebwe mu bulamu bwaffe tukitambuliremu ate kikolebwe. Haleluya. Wano Yesu amaze okubasomesa ate okubayigiriza ate abawonyeza abasabidde bawonyezebwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Bayibuli egamba nti ebigambo bye ne bibuna obusuuli bwonna ne bamuleetera bonna abaali balwadde abaali bakwatibbwa dayimooni ezitaali zimu n'ebibonyoobonyo n'ab'emizimu n'ab'ensimbu n'abaali bakoozimbye n'abawonya. Komye ku 24. Naye nga yasooka kubasomesa yasooka kubayigiriza enjiri abamu n'agibabuulira ekigambo n'akibabuulira n'atandika okubasabira. Gw'ojja buzi oyagala bakusabire busabizi oyagala byamagiro ebyamagiro onoobifuna ng'ate gw'oliko endwadde genda okutta. Manyi mulimu endwadde zimutateekako gundi sira. Oyina puleesa olw'okuba ennaku 2 akubyemu njo takubyemu luli alinnye luli atasse n'okimanyiira. Naye nga oyinza obutawangala na myaka 5 mu maaso. Oli mulwadde wa sukaali olina ebirwadde ebikutawaanya n'abaana bo balwadde kubanga abaana tojja batambuza jjo na luli n'ogenda nabeeno n'ogenda nabeeri n'ogenda nabeeno nedda. Kati gwe maama bw'osumululwa taata bw'otegeera amazima gano agali mu kigambo otandika okusabira abaana nga tebajja kwetaagisa kulumbuka nabo mu ofiisi. Olumu ali ku ssomero musumba omwana wange bamututte mu ssomero munnange bankubidde ali bwati ne bwati musumba musabire. Naawe osobola amaanyi ogalina ekisa kya Katonda weekiri okuyita mu kigambo kye kino. Kkiriza okukakkane wansi w'ekigambo, kkiriza osomesebwe otegere Kristo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Tebalokoka bulokosi kubeera awo. Buli muntu eyalokoka olina okubeerako ky'olina okukola eky'obwa Katonda. Era olwa nti Yesu yamalanga okusabira abantu ng'abagamba mugende mbabuulire ebikulu Katonda by'abakoledde ng'abasindika kuddayo waabwe. Haleluya. Njagala tusomeko n'olunyiriro olulala kubanga ebyawandiikibwa weebiri. Tugendeko ne Makko 3:9. Haleluya. Mukwano gwange kkiriza okakkaneeko wansi mu kyaki. Beerako mu kusaba, beerako mu kwegayirira, beerako mu Bible study. Tovaayo buvi n'otambula butambu n'ogamba ndiddayo ku Sande ate ekigambo bw'okibeeramu mu Sande mukikola nno bwe mutyo bw'okibeeramu mu Sande kati olumala obba saavisi eweddeyo ssaawa 7 n'oddayo. Bw'oddayo otandikira ku TV oba ku WhatsApp ku TikTok ate paka olw'Essande. Naye Katonda atwagala, Katonda atwagala, Katonda atusaasira naye n'akusaasirayo mu bulumi
nakusasirayo n'owona ekyamagero ne kijja n'owonerawo kati ate ekizibu ekirala bwe kijja awo obuzibu ne bujja kale mutusumba wansabira kino kigenda ate kyakutte wano amaanyi ago galina agajjawo kirina kino ne kigenda osobola okuyita mu kigambo kati notandikira mu kigambo kyekyakusumuludde kiri omusumba kyakuwa ku Sande kitandikire Morgan tojja kunsobola nze nawonyezebwa dda ate nawonyezebwa kubanga ndi mwana wa Katonda sikyaliko ndwadde mu linnya lya Yesu beerako ebigambo byoyogera bakikuwandikidde tewakifudde nako watambudde butambuzi abato bako nowawandiika naye gwononya kyamagero gwoyogere nnyo ebigambo ku kyalo nagendako omusumba gundi oyo nansabira oyo nomupere oyo bwati mulina ebigambo bingi mwononye Kristo mwononya obulokole naye nga amazima genyini obulokole bwo akibugwe haleluya mbagambye tugenda ku lunyiriri ku Makka essula 1 oli lwa 39 Makka 1:39 katusomeyo agambye bwati nayingira mu makuŋŋaaniro ani Yesu nayingira mu makuŋŋaaniro gaabwe Galiraaya yonna ng'abuulira ng'agoba dayimooni nayingira mu makuŋŋaaniro gaabwe gonna ng'ababuulira ekigambo kya Katonda yakibabuulira nga teyamala nga teyatuukanga butuusi n'abagobako mizimu no yabawanga ekinaabanyweza kyekiri kyegambye kusanda ogenda n'ekigambo tokikutte oluddayo eka ate ekizibu kijja tolinaawo kigambo emizimu gijja kutulugunya paka kubanga mwagala nnyo eggwa ebigo emizimu ligijja kubanga amanyi ga Katonda gabeerawo n'obweripa ogwo ne gusansuka ate ne gukomawo kati bwe gukomawo ne bagoba n'ejjo n'ogwa ebigo kubanga bino ebigambo by'oggwa ebigo biboogerako bassebo ne bannyabo amanyi ga Katonda bwe gali agasobola okusuula emizimu giba gikuvaamu gipaapaana n'ogwa n'ejjo ne bwekityo kubanga bwagugaana ogulemezza mugwa awatali kigambo tegulina gye gulaga naye omuntu eyasumulwa yennyini teri byaggwa okujjawo ng'ogwojjuzibwa amaanyi ga Katonda ago wegali gasobola okusuula gasobola amaanyi ga Katonda wegali ate buli omu alina omutwe ogugwe buli omu alina omutwe ogugwe waliwo gabasabira nga tekisoboka ate wabeerayo abasindika waliwo abasindika abantu temusindika abantu aleluya n'abagobako dayimooni naye ng'ababuulidde ekigambo olwana n'agamba ti omugenge naye n'ajja gy'ali ng'amwegayirira ng'amufukaamirira ng'amugamba nti bw'oyagala oyinza okunnongoosa n'amusaasira n'agolola omukono gwe n'amukwatako n'amugobako dayimooni n'alongooka naye ng'asooka babuulira kigambo n'omugenge yaliwo naye amala basomesa kigambo babeeko ekinaabanyweza bwe banaava wano kubanga ate Yesu teyalabikanga buli kaseera mu bantu biseera ebyo ate n'omusinkana nga si kyangu kubanga yagendanga okujja gubiina kati gwo n'omusanga otya kubanga era olaba nti baalimu balonde omugenge afunye ka chansi n'amugamba nange Yesu nange osobola okunnongoosa nange kisoboka mukwano gwange abantu bankyawa dda n'amugamba njagala longooka waliwo abafunanga chance ne bamukomako waliwo abatafunanga chance waliwo amaanyi ga Katonda ge bakomangako kubanga yawonya bangi nga namuno tebawandiikibwa haleluya naye yasookanga babuulira ekinaabanyweza ekigambo kya Katonda amaanyi ekigambo kya Katonda kitala kisala kati olina okubaako n'ekigambo kya Katonda ejemyo gireme okudda eri obulamu bwo haleluya njaga tusomeko ne mukya katusomere ddala wano luzaluka ku 44 kasomere paka 44 omugenge najja gyali n'amwegayirira n'amufukaamirira ng'amugamba nti bw'oyagala oyinza okunnongoosa n'amusaasira n'agolola omukono gwe n'amukwatako n'amugamba nti njagala longooka olwana mu 2 amangu ago ebigenge bye ne bimuwonako olwana mu 3 n'amukuutira nnyo amangu ago n'amusindika olwana mu 4 n'amugamba nti laba tobuulirako omuntu naye genda weeyoleke eri kabonawo kano n'akantu kakulu mmwe mulakuba temukategeera Yesu ye teyalina kyaki yasanganga kibira n'ayinjiramu naye ono bwe yamala omusumulula omusabira n'awona wulira yamusindika eri kabona we eri omusumba we omugenge ono osanga yayinako ekyaki yali abeera n'amusindika eri kabona we eri kabona
agende eri kabona we amwirage. Era n'amugamba oweeyo olw'okulongoosa kwo Musa kwe yalagira okuba omujulirwa gye bali. Oweeyo ekyokulongoosebwa kyo byonna kibaluma nnyo era abasinga mubonyebonye nnyo olw'ekyo. Ora ne Yesu yamugamba oweeyo ekyokulongoosebwa kyo kiringa nga kyakwebaza. Mponyezebwa kabona musumba nzize Yesu yamponyeza munange mpadde kino ekyokwebaza. Oba ye yamanya abe kyakulongosebwa ki abantu mutagalira ddala era abasinga kibasibye. Ne Katonda ne bwayogera naawe ogamba bagenda kunziba bali babbi. Mukwano gwange ne Yesu yamweragira yennyini agende wakabona we aweeyo ekyokulongosebwa olw'ekyo Katonda kyamukoledde. Era mujja kubonaabona nnyo naye ate mugenda eri bannabbi b'obulimba muzitunguza mannyo. Bw'ogenda bw'omusamizi ozitunguza mannyo n'owaayo ezo temuzoogerako. Ssebo ne wa Katonda baawangayo. Ono Yesu yennyini yamulagira agende eri kabona olw'ekyo Katonda kyamukoledde. Kamaffe bazibwe obulokole bunyuma nnyo singa onowuliza nga bakusomesa ye munabitegeerawa Bible study tobeerayo buli service ojjako zimunazimu olw'omusajja atune mu service y'omusanvu zino za Sunday tasobola kusomesa ate byakuwaayo. Temwagala kusomesebwa n'abagambye mulina okukkiriza mukakane musomesebwe. Naawe nnyini oba oyagala tandika okusoma Bayibuli yonna ojja kulanga abantu bawangayo. Abantu ne basumululwa, abantu ne bawona, abantu ne babeera balamu. Oli teyamugamba kyakuwaayo naye n'amugambye aweeyo. Buli kintu kiriko Katonda akikola ng'okwagala kwe kuli. Nemugendera mu gubiina gw'abantu n'oyogera kino n'oyogera kiri gw'olina ebizibu ate gw'oyogera kino na kino. Basebo ne bani tukendeeze ku bigambo naye tubeere mu kigambo kya Katonda. Haleluya. Tukendeeze ku bigambo tubeere mu kigambo kya Katonda. Tusomeko ne mu Luka. Mu Luka essula 4. Haleluya. Twagale Kristo yatwewa n'abeera mu ffe tukutambulire mu kwagala kwe tutambulire mu nnono ze. Mujja kunyumira Kristo. Yagala ekigambo kya Katonda kisome. Gwe soma oba okyebakiramu gwe soma. Omanyi Katonda asinzira ku mutima gwo. Waliwo nasomanga nga nsomagira nene nkiremerako. Nyera sikyabisomagirayo nnyo. Waliwo sitaani naye akirwanyisa ekigambo kya Katonda naye balemerako kiremere. Oba sibikutte naye nsomye era toyinza kusoma n'obulamu kyokwata. Ekyo Katonda kyabategese eri obulamu bwo mulinyira Mukama waffe Yesu. Gwe tugamu ebiri nange nabisomako nga tebijja mbipaayo mbikwate nekigaana. Tosobola bikwata byonna naye Katonda era akuwaayo byonna olwanyisa. Haleluya. Enkuzaamu amaanyi kuba yagamba mulokola ayogera kino nze banene bensoma sibikwata. Gwe soma ye Katonda akulaba adinga n'amawolu yagajjamu omukuto mulinyira Mukama waffe Yesu. Tugende mu Luka essula 4:15. Haleluya. 4:15 agamba n'ayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe bonna nga bamutendereza. Ani abuulira? Kantandikira na 14. Tutandike 4:14 Luka. Yesu n'addamu n'amugamba nti kyayogerwa nti tokema nedda kantandike 14. Awo Yesu n'akomawo e Galiraaya mu maanyi ag'omwoyo ettutumu lye ne ligenda nga libuna mu nsi zonna eziriraanyeewo. Ndowooza lwaki ettutumu lye lyabuna? Yasomesanga abantu ate nga babasabira. Haleluya. Olw'e15 n'agamba n'ayigiriza mu makuŋŋaaniro era abayigiriza makuŋŋaaniro gaabwe bonna nga bamutendereza. Yabayigirizanga mwamugamaze saagala geneza omusaabizaala gwe lwabisomesa biki ebyo byokusomesa sibyagala. Nze njagala musumba kunsabira. Waliwo n'omukyalo omu yajala ngamba naye musumba omanyi njagala kunsabira. Namugamba okusabira kiganye naye kyetaaga ojjeko oyigirizibwe osomesebwe. Njagala kunsabira busabizi nedda nnyo oyo kati omanya toyo musamize ayagala byamagiro naye abasebo ne bannyabo waliwo ebitajja kuvaawo nga Katonda yakutegeka nti oli mulokole. Waliwo Katonda kyakola nkivaawo naye waliwo nga olina okumala okusomesebwa ate naawe oyigiriza abalala.
kamafe baziwe gwano nabona lwaki yalinga abasomesa yamanyi yagalina yalinga kwata kwasi ku muntu namugamba gwe boti onyeze batambula kola boti ne yamalanga yayingiranga makunganiro n'abasomesa n'abayigiriza ate nalyoka abasabira ebyamagiro ne biberawo abantu bawunyizibwa ne babeera bulungi. Haleluya. Mulokole yagala okusomesebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kansomeko wano n'agamba nti badde no nebyawandiikibwa bingi n'abayigiriza olw'ekkumi n'omukaaga najja Nazaresi yakulira mu lukuŋŋaana kumanya ku lunaku lwa Sabbiiti n'ayingira mu kuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye n'ayimirira okusoma okiwulira abasomesa kigambo ne bamuwa ekitabo kya Nabbi Isaaya n'abikkula ekitabo n'alaba ekitundu awawandiikiddwa nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze kubanga yanfukako amafuta okubuulira abava ebigambo ebirungi antumye okutendera abanyage okuteebwa. Olutalo ki abasomesanga bategeera amazima kubanga yeyitanga mwana wa Katonda nga tebakikkiriza naye nabagamba nange omwoyo wa Mukama ali ku nze yamalanga kubasomesa yabasaba ekitabo ne bakimuwa n'abasomesa. Kati mukwano gwange gw'atayagala kusomesebwa oli mukatyabaga atayagala kuyiga kigambo kya Katonda oli mukatyabaga tonnalokoka. Salawo olokokere ddala otandika okusoma ekigambo kya Katonda okibeeremu beera mu Bible study beeramu buli wamu beerawo buli kusomesebwa beeramu oleme okutandika ate okutawaanya omusumba singa abantu munaligigo ne mugundi mu bino simanya ngenze musumba kansolingi tezijja kubeerawo nga batukansolinga by'amagezi so si byakulwala osobola okwesabira gwandaba amanyi ga Katonda oli nago Yesu ali mu ggwe afugira mu ggwe ekigambo kya Katonda okirina abalamu kyezezeka mitwetwe tandika okukisoma mu linnya lya Mukama waffe Yesu osobola okunyumira enjiri ate osobola okunyumira obulokozi ate olema okubonaabona ne sitaani ate anywa omuntu alina ekigambo kya Katonda mu ye. Haleluya. Ab'emikwano Mukama abampeera omukisa Mukama abanjagalire. Oyinza okuba nga wandyagadde okulokoka nga gwogamba njagala kulokoka era nange njagala ntegeere Kristo nange nsomesebwe ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu mpayo obulamu bwange gy'oli obukyuse nsonye obutali butuukirivu bwange sangula ekitabo erinnya lya mu kitabo ky'abatakkiriza oliwandiike mu kitabo ky'abakkiriza era olwaleero nsazeewo okulokoka ndokose. Haleluya. Bayibuli etugamba nti omuntu atula n'akamwa ako okwatula obulokozi kozeemu nti olokose awo omaze okulokoka mu linnya lya Yesu. Taata nkubaza olw'ekigambo ky'ompisizaamu omwoyo mwesigwa obadde mwesigwa eri obulamu bwange obadde mwesigwa eri abantu abawulira ekigambo kino eky'olwaliro. Taata sinkana buli musajja n'omukazi kabaka w'abakabaka kuli ekigambo kino eky'okuyigirizibwa bawa amaanyi ate yongera okubakakaatiriza bawa ekisa ekitali kya bulijjo mu linnya lya Yesu. Anafuwa mu kigambo kya Katonda nga kimwebasa abala kibamalamu amaanyi nkusabidde Mukama golokose bupya mu linnya lya Yesu. Akuwa amaanyi agagala ekigambo kya Katonda okisome okitegeere ate osomolwe obeere wa ddembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abampeera omukisa Mukama abanjagalire. Amiina. Amanya mpitibwa omusumba Lucy Mubiru okuva Glorious Church of Christ esumbibwa Bishop Isaac Kituuka ne Mapolo Kituuka ebunamwayo awo. Mukama abampeera omukisa Mukama abanjagalire. Amiina.